yenna akulabye rumbiddwa kyesinamanyi baaliwo emmundu ezitwaliddwa muganange tujja kubanga twegatta ku baganda baffe abamaze okutuukayo batuwe ekifaananyi kyekiriyo naye ng'embeera eno oyinza okugamba nti yeraliikiriza kigenza okujja nga poliisi kyegyerangirire oba eragire police post eziri mu bitundu ebyenjawulo okuziggala ate nereka nga balina zi police stations ekyongedde obumenyi bw'amateeka naddala ate mu kaseera kano nga tugenda mu World Cup okusoomozebwa okuliwo n'ekyobulabe ekiriwo nti kati buli poliisi erumbwa bagenda n'emmundu emmundu zino bwe zigenda mu mikono gy'abaani waliwo kabinja k'abayeekera oba kabinja k'abatujju oba ng'ovudde ku ekyo Uganda eyingidde triliyoni 8 y'embalirira y'eggwanga ya myaka 2 nga bali mu kwewola kyokka mu kaseera ke kamu ensimbi triliyoni 1.2 bagamba nti nazo zijje zigende mu kubunyisa amasannyalaze. Ekibuuzo ekiriwo palamenti ng'etula okuyisa okwewola kuno okukkiriza gavumenti okwewola ensimbi bwe ziti n'ebbanja Uganda lyeyina etunuulidde we wagenda okuva ssente zino nga tukyali ku ebyo Democratic Party taata agenza okuva mu bulamu bw'ensi era jjajja w'ekibiina Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere ekibiina kirese ne wadde nga abadde akyali mulamu nga waliwo abatono abakyakuumya olujja bano be ba Dr. Lume Bayiga Engineer Richard Sebamala empologoma ya Bukoto Central ba Lutamaguzi Honorable ba mama babiri Kabanda n'abalala n'abatono abalala babadde bali mu kibiina naye nga bagende ku mulirano ne bali emmere ne badde tata waviridde omulamu bw'enseno ng'ekibiina kya DP kiri byakyo ani ayinza tuddamu ensonga zino ndese Engineer Richard Sebamala empologoma ya Bukoto Central mu Masaka ate alinafu olunaku olwaliro agenda tubuuzaako tutambule naye ensonga ez'enjawulo ze tugenda okutunuulira Honorable nkwaniriza. neyanzege muganda wange abatulaba n'abatawuliriza balamusizza muzikirize mbakulisa ekiro yadde nyongera obbasaasira okubibwako kwa jjajjaffe Ssemwogerere n'abalala bonna abafiiriddwa abantu babonna ku lwaleero munzikirize era mbabuulire nti enkuba etonya ffe bannamasaka tuli balimi budde bwa kusiga budde bwa ku lima mwanyi Katikkiro yatugamba nti gwe teekayo emwanyi z'okole ki osirike ebisigadde bbeeyi wabiki ebyo bikusanga olinawo kyokola ki kyotunda bingi ebigenda mu maaso mu ggwanga kan tutambule tujja kuba tubyogerako kitalo ekya jjajja kitalo nnyo jjajja omulimu gwagukoze bangi kuffe tetuyinza kutuuka wadde ku kwota eyebyo byakoze otunulira obulamu bwa jjajja okuva mu twagenda okufuna obwetwaze ng'atunula ng'ali mu byabufuzi era nga musajja mugundivu mu byobufuzi ebbanga lyamala ne Ben Kiwanuka yayiga bingi era ye sikiwa nti nno wafiiridde waliwo ekibadde kigenda mu maaso mu byobufuzi bya Buganda kyatakoze eki kyatalabye nkiwa nti omu ku bantu abalabye olugendo lwa NRM eno okuva bwe yatandika nga bali mu nsi kuba alabye President Museveni okuva yatandika paka bwakoze eki abantu kibatangaalize nti ye yazaala NRM kubanga singa akalulu tekagenda nga bwe NRM teyandibaddewo n'ebirala bingi byazaakola ebbanga lini tubadde tugende wuwe ng'ogyeko abantu abagenda n'agenda ng'agenze abeerewaawo bamukube n'ekifaananyi nti agenze kumulaba ebyo tubifunye bannabyabufuzi nti oba oyagala gedduka emagere bakubeko ekifaananyi ng'olina Bobi Wine duka enooka naye abantu abadde bagenda ewuwe regularly tubadde tugenda n'akubuulira nti tewali nsonga mu Uganda eriwo etabangawo era gy'abadde tamanyi n'akubuulira okuva ku bantu beyatumanga gundi gende egundi ojeyo sente bwezi tezigenda tuyamba mu operation bweti abamu ne batadda ne bagenda ne sente oyo gundi yabba sente oyo ndagamba kati natuma gundi egundi oyo teyadda naye nga likyali gundi egundi oyo gundi swago yagivako naye nga likyaliwo litunula yes nga bakyaliwo batunula bangi nnyo bakyaliwo batunula naye nakugamba nti abantu abamu politics bagendamu nga byanfuna era nakugamba n'okugamba nti waliwo ekyetaagisa
mwino okumobilizinga resources kubanga tewaliwo struggle gyogenda kubeeramu nga tomobilizinze resources. Mwetaaga okutambula, mwetaaga okulya, food soldiers mwetaaga okugenda mu bantu, mwetaaga okubisa ebipande, mwetaaga ebintu bingi nnyo. Mwetaaga we musinziira nti tusinziira wano okukola emirimu, tusinziira wano okukola emirimu gy'ekibiina. Ebintu bingi nnyo byabadde akubulira na nsobi kibbo ze baakola ezaabalemesa okutwala mu maaso buki obukulembeze. Kisooka kwali kwesiga abantu bakyamu kuba nti no bakeera ku makya babeeranga mu struggle n'agamba kati kino kye tuliko era gundi gwe twesize gundi yagenda okukola kino na kino na kino okyegedde nga naye n'oyo gwe beesize naye alina bye yeeyagaliza era byagenda mu maaso n'okutambuza. Yambulirako olugendo lwe ne mukyala we nangamba ebintu bingi ebintu bingi nnyo ebisoomooza abakyala baffe nga tuli mu bukulembeze. Nze lumu nga tuli mu campaign kino sikyogera nkuleka nkikubule lumu nga tuli mu campaign kwolwo twakomawo ndowooza kiro sanga 6 nkoye nnyo we natuuka kunaabako katono nagwa bugwi kati nga tulina omulukago tulina okukeeramu ogenda okukola campaign sewulya neegayaza nzukuka nkolaki neegayaza abaana lwe twali tugenda nabo batambula ne bayita ne mu ddiiro ne bagenda paka mu kisenge nawo waaye zukuka twagala kugenda mu campaign katikati mu kisenge kiri yes naye nga tobanenya bo balina kye bakola kye balaba balina kye balaba mu maaso kye baagala kituukirire owaaye zukuka omusajja gye tuwangula omukyala tekimusanyusa naye of course bwe bulamu bw'oba oyingiddemu nga munnabyabufuzi nti omuntu asobola okuyita mu sitting room nga yayina omuzimu ogumukutte ayagala kulaba kusika mu buliri tugende tumaleyo struggle eggwanga balitwala bino byeweebaka biveeko omukyala gamba bisooka onywe kacyayi nti zigaye tugende ekyegala kyendegeeza so naja omanyi neŋŋamba tikale singa bansanze sambadde naye ngaomuntu agamba sebamala nga tuvaayo kyandugende naawe okyegala kyendegeeza ate nga omuntu eyali ataddeko pressure naye yali mukyala okyegera kyendegeeza so kati I think you can imagine so yaŋŋamba nti obukulembeze obwobufuzi bugenda kusomooza values zo exactly nga omukkiriza bingi bye bajja okukuleetera byoba olina okukola ki okuyita mu byotajja kusobola kiri eriggwe okusalawo kiki kyolina okubeera bingi ebigenda okusomooza Obuganda nga batesting ennonoozo ne how strong you are bingi ebigenda okusomooza famire yo ogenda kufiirwa emikwano mingi nnyo ogenda kufiirwa tewali kyetubadde twogerako wano tewali muntu gw'oliwa kintu n'akisiima kubanga buli muntu bw'omuwa ekintu alowooza okimuwadde lwakuba oli munnabyabufuzi bwakubira ani n'ekizibu ennyumba yange yayidde n'omuweereza yagamba lwakuba oli munnabyabufuzi naye bannabyabufuzi bonna tebakola ekyo obadde oyagalani abampa naye bannabyabufuzi bonna si kye baliko okyegera kyendegeeza bwakubira nga njagalayo mwanyi n'otetenkanya n'olaba waazijja agamba nti ye MP waffe yandikoze ki naye nga ogusugwe mulimu gwa MP okutwaliza awamu yatulaga nti okubeera mu opposition oba okubeera mu bukulembeze buba butume nti mu nsi oba olina kyowulira it's a calling era bwe kiringanga omuzimu we gukwambala nti gwa kufuuka father oba gwa bufumbo oba bakubuulira ebibi byonna ebiriko gwe ekyo kyoba okkiririzaamu era kyoba oyagala okulaba n'agamba nti buno buba butume naye obutume obwo olina okunoonya w'olina okugwa nti oyinza okusalawo otambule mazima n'obwenkanya nga gwe byolwanirira mirembe mazima bwenkanya n'otambuliraawo oyinza okusanga omulala nga ye agamba ze sifaayo kyonna ekibaawo the end justifies the means ekikulu ndi mukulembeze oba mpise mu violence oba ki ekikulu ntuuse gyenkola ki gyendaga era we twali twogera yanjigiriza ekintu kyebayita amayinza sasoma political science naye yanjigiriza ekintu kyebayita political ethics n'agamba nti mu nsi ne bannabyabufuzi balina ethics zibanga mpisa balina ennono z'empisa ze balina okutambulirako n'agamba nti
enono ya Democratic Party ezokwanga ye yagala mirembe mazima na bwenkanya nga ko byonna bye bakola biri emabega waayo bino byoyina okulaba nti bwe tuba tugaba scholarships tuzigabe mazima n'obwenkanya bwe tuba tugaba malwaliro tugagabye mazima n'obwenkanya n'agamba naye ate n'agamba nti regime eno yo erina political ethics ndala yo erina egamba nti the end will justify the means oba tukoze tutya kasa tutuukiriza tusigala mu buyinza n'agamba era bo olutalo lwabwe nti n'agamba nti politics is about okufuna obuyinza n'omala n'obukuuma kati engeri bano gye Democratic Party gyekuuma obuyinza nga eweereza abantu engeri eno regime gyekuuma obuyinza nga eteekawo okutya ng'ezibira obulimba okitegeera kyendegeeza obulimba ng'ekozesa obulimba nga amazima egakweka n'agamba for example yampayo example emu n'agamba nti olaba eno gundi ye mugamba abantu abaafa bano abaafa November 18 abaafa nga 12 n'agamba nti ku nnono za regime eno oba ku ethics zaayo yali erina okukola ekyo ekanga abantu okujja ku street ng'emaze okubba akalulu 2021 ekitundu ku nnono yagamba yes political DNA bo bakeera kumanya ne bagamba nti bwe tumala akalulu bagenda kukola ki kwekalakaasa oba nekalakaasa bajja kwokya petrol station bajja kukola kino bajja kwokya ebipiira bajja kukola kino okwavoidinga kino tubateekemu okutya kati okutya okwatta yatta awo tubateekemu okutya kati bwakikola n'agamba nti kuggwe alaba gwe omuntu wa bulijjo oba olaba kikyamu naye ku ye munnabyabufuzi aba alaba kituufu kubanga kigenda musigaza mu buki kigenda musigaza mu bukulembeze kigenda mukuuma nga obuyinza tokoze eki tobumugjeeko okyegedde kati n'agamba nti olina okudefininga nti waliwo bannabyabufuzi abeetega obwetezi okubanya ddi lwalimba ddi lwazibira amazima ddi lwakola kiranga na bino bye mulaba ebya nepotism ebyokuba nti noba eggwanga limu lyerina abantu mu gavumenti osanga ng'oli alaba nti ekyo mulaba nga kikyamu naye ye akikola alaba nga kyekimukuumira mu buyinza singa aga nedda kanekengere wano kanterekewo mukyala wange wano kantekewo omwana wano kantekewo muganda wange wano kantekewo kizibwe eyo yonna byonna ababikola nga mumulaba bikyamu naye nga akuuma obuyinza aba alaba ekyo kyalina okukola mu kaseera ako okulaba nti obuyinza bwakola ki abukuuma n'olwensonga eyo mulina okuddayo mufune bannabyabufuzi abatalina nnono eno naye abalina ennono ey'obuweereza era nga buli kyebakulembeza kiri mazima na bwenkanya ate mu mirembe. President obukulembeze bw'ekibiina abakulembeze babaddewa party president mukuziika simanyi ani nani abataze salabyeko ku akulira